kati chicken before nga tonasiba ku namba emuggwe kuba mwana we soka we checking oli mwana kikasazi cause chicken yagamba nti ye ku sente akola buli kimu asobola n'okujjawo yakigamba ne mukomera ne baba babiri agamba kusobola okukola ki okujjawo kakati mu bikolwa byabadde akola tujjukire nti chicken alinako n'obutambi naye wenyini akyogera tambi obwamugisa ku TV emu kwekuba lugalo kati ebikolwa of the day big story of the day discussing okusinziira ku ffe tumanyi kano ntera okukajjukiza abantu nti si ffe abasinga okutegeera wabula tukuwandowooza yaffe biki ebyetukkiririzaamu igwe n'osengejja ebyo era n'ogenda mu comment section otuwa submission yo either n'otoolako oba n'ogattako ku ebyo byetukoze eki byetwogedde so kiba kyavunaanyizibwa nnyo n'otavoola n'otavuma n'ogaabugabi bannange kino bwe kino nzikanya n'omusajja oyo oba twawukana wano lwasonga kino nekino kino so big stories of the day naye okubanga wano Eblon Media tubeere nga tuwayamu tubambaggemu story kize tulinawo olunaku ekiro ekiro yes internet yakutakalira omwana ne taata nga beeyuriza ku internet awo namba emu chicken olwo kavidiyo kubadde ompeereza wano katulabe oba tuyinza okukawulira mukono muwuliriza waffe kavidiyo kano ketugenda okulaba bwe tugenda okusimbuliza emboozi n'ebintu bye tugenda okuba nga tudisikaasingako ffe nze engeri gye mbirabamu oba oliawo n'oyo omulabi asengejje tuli wakati w'omuzadde n'omwana naye bagasimu n'abataliiwo tujjako nako bwe tusaana okuwonako era tumulungule si ekigambo ekituufu kale kyenzudde chicken bambi ndabika sikumanyi togamba ndabika omutuufu agenda mukulaga nedda sigenda buuza maama wange nze nkwolukisa kati kabaaka nga tuli kulaiva nkwolukisa nkubire maama we sobola ofuna essimu I can call your mother now asobola okukwata kuba essaawa ziri 10 abeera awulira ente ze ebweru nze ngambamuyire maama we kati nkirina laba nno maama wo muteerako ne ssente nno kwe kyotamanyi omuteerako ssente za maama wo jjajja wange era muteerako ssente oyagala male kulaga message nti muweereza ssente watuno mubuuze tosobola kumanya because tolina buvunaanyizibwa nze mmanyi abantu bange era mbawa jjajja wange muwa pedo jjajja wange nabisaka muwa nakawesi muwa maama wange yesimuwa kuba alina oyina ekirala maama wange sinza muwa wabula ombuuziza oyina enamba ye nekugamba njirina kuba muteerako ssente layira njirina kuba muteerako ssente tosobola kumanya kubanga tata wange ekintu ky'obuvunaanyizibwa kyakwesamba abaata kigalikulirako ku maama wange ati this is the phone I'm using amukubire nesimu gyenina wallahi ngakubire tukole bwere muteerako ssente chicken ye nesimu gyetukozesa ogenda namba ya maama wange kati giraka kabaataawo kati laga kabaata namba ya maama ogambye ki laga kabaata omuntu era okusembuza ebibuuzo kyavunaanyizibwa obutakkaanya taata omwana ne maama ne jjajja famire kale yonna ebintu ebyobireeta mu midiya tebalitudde mu famire meeting ebintu nebamaliza nateze mu midiya sigwe gusoose obuziza ekibuuzo kirungi era neyanza okubeera nti omulabi waffe agoberera twagambye nti tukuwandowooza zaffe naawe osobola otuwa ezizo naye tutunulire ku tata na mwana then tutunulire n'ebyafaayo bigamba ki mu ngeri ez'enjawulo ngenda kubeera nga nsimbuliza ebintu bino omuntu asobole obitegeera obulungi oba ategeere nze perspective kizembirabamu ekisookera ddala tugenda kuddayo ku buvunaanyizibwa bw'omuzadde oba tuddeyo mu setup gye bayita okukola famire ye maama ne taata n'abaana munazi kuno abazadde batunoonyezanga abakyala ab'okuwasa n'ennaku zino wonna w'oyagalidde sofunawo omukyala nokolaki n'owasa kakati tugenda kuddayo ku setup ez'ennono nga bwe zirina okuba nti
ne Bayibuli bwegamba nti omwana omusajja alifunanga omukyala ne bafuuka ki? Ne bafuuka bafumbo oba ne bafuuka omuntu atya? Omusajja n'omukazi kati baba bakola ekiri ekyenjawulo tetumanyi kye bakola naye Bayibuli egamba musajja naki n'omukazi. Taata agambye okuba taata wa chicken namba emu yafuna maama wa chicken ne bazaalaani chicken. Kitegeeza mu setup be bakatonda baki? Be bakatonda b'oku nsi kuno. Be baba bakatonda b'oku nsi, bakatonda abatono be batonda chicken. Kakati muba mumbotakkaanya abantu bangi bazaaliddwa naye nga tamanyi maama we, nga tamanyi taata we oba nga lusitalabye na ku maama we. Kibaawo. Lwaki tutuuse wano okubeera nga tudisikasinga ku bano abantu nti okuva eri gye mabega eri basobola okufaanagana, babega mu bifaanagana si Luganda. Ffenna tulabyeko ku munnabyabufuzi Namboozi ng'afaanana Mr. Kisemakula. By the look, singa baba nga basinziira ku ndabika ababiri bano yinza okugamba baki naye nga terina bakola ki? So kakati mu nfaanagana physically they look alike, bafaanagana. Chicken si Luganda. Very true. Kakati yo omwana bw'agamba nti mama we yamugamba oyo taatawo, essaawa zino tulina ebintu biri bagamba nti omuzadde maama asigaza obuvunaanyizibwa obw'enkunkunaala ku bazadde ababiri okulaga omwana ani? Taata. Because yafuna olubuto namala n'akola ki? N'azaala. Kati kiki kiri bagamba nti maama yaŋŋamba, awo tujjawo ka question of doubt. Aho kubusabusa tukusooka tukajjawo ko because maama ono aweebwa obuvunaanyizibwa okulaga omwana ani? Era bagamba mama nga tannafa. Kubanga taata maama asobola okukeera ku makya n'agamba oyo si ye kitaawo, kitaawo mutuufu yatya? Ate era mu buwangwa n'ennono maama oba abazadde omwana w'omwana omuwala, omuzzukulu w'omwana omuwala y'omuzzukulu omutuufu asukkuluma lwaki nti ow'omulenzi time can come out. Maama w'omwana n'agamba eyo si gye bakuzaala. Fe abamu tukirabyeko. Nze nyina famire yaffe, nyinako kojja wange mu kika gye yali amaze n'okuzzukuza ng'abaana be yazaalayo bazadde ne baana bannaabwe, wabula maama we infact yali amaze n'okufa kojja oyo. Maama we n'agamba ekika si kye kyammwe, era ne bajja ne baziikula kojja oyo n'abaana be yazaalira mu kika ekyo ne bamutwala mu kika ekirala. Kati tukulaga obuvunaanyizibwa bwa maama mu kuwaayo omwana oba mu kugamba ki ekyenkomeredde. So kanyuma wa chicken yamugamba ono ye taata we. Then n'ekirala nga tunajja ku nneeyisa ya chicken njagadde kuzimbira background. Bwe tutunuulira ku ngeri ya family setup we tugamba we tuli chicken yeyenga mwana kiba kimulumiriza okunoonya taatawe lwansonga nti naye bw'aliba atuuse okufuna abaana abazzukulu balina okuba nga bamanyi layini egyeyo, layini bwetambula. Nti nze taata wange ye gundi abeerawo gundi, jjajjawo ye gundi, kati layini egyeyo egenda etambula. Bino byava okulanya nga ffe abasajja Abaganda, okulanya okwo gye kuva olina okumanya bajjajjaabo bataata bo kika kyo olujja engeri gye bizze bikola ki bitambula. Mu kati nga chicken y'okubanja okuba okunoonya kitaawe si kibi, okumanya taata we omutuufu. Wabula nga tuvudde mu Bayibuli kikyegamba ku butonde bw'omwana, okutonda omwana, katuddeyo mu science and technology. Science and technology agamba nti omusajja anagibwa oba agibwako kye bayita DNA
simanyi mu Luganda babayinza kigandabaza batya endaga butonde endaga musajja muganda nnyo kakati bwe wabaawo okubagana science and technology yatuyambako n'atuyita kye bayita endaga butonde kati chicken olina ku ssente saazo mu malwaliro zakyagina emitwalo meka 5 chicken emitwalo 5 tejja kwekubya mpi namba emu emitwalo 5 tegakola ki nva okuzino family zinakunkunyedde zitalina we ziyimiridde mwe mwine muyimiridde come out mugende mu malwaliro bakugyeko DNA eya taata tetwandibadde infact tetukyayinanaka chicken tolinaga kweregana namba emu tolina kweregana mwana wo bagamba nti mwana wo tete emitwalo 5 kale buli omwe teri 25 of which sente ntono nnyo ku bantu bano ababiri mugende mu DNA awo science and technology watutaasiza mu DNA bajja kulaga nti ddala taatawo ogundi oba ono si taatawo singa twatambulidda ku birala nga tetukyali ku ekyo naye tuddeyoko kati ku neeyisa taata wa chicken ne chicken gye beeyisizaamu omwana nazzi kuno teyalaba nga taata we muki teyalaba nga kitaawe mu kamwa kakati chicken bw'oba ogamba nti namba emu ono taatawo is that how you should react taata we asobola okukunyiiza naye waliwo ebigambo byotasobola kudda mu kitaawo that is ku baana abakuzibwa kati chicken wadde obusungu bungi olweyo ebigenda mu maaso nabiki obutakanya obuliwo but is that how you should reply ku muntu gw'oyita kitaawo omuntu gw'oyagala ogamba nti taata wange ye gundi yengeri gy'oweeyisizaamu naye era taata ono akuwera okaminga mwana wange avuma mwana wange abasabula ku nsi kuno omuzadde ayayaana nnyo omwana okuba ekifaananyi kye oba okusingawo ekifaananyi kye ye oba okusingawo balaba bagamba nti nga tonavuma mwana ono oba muteekateeka sooka weeteeketeeke ggwe omuzadde weeteekateeka omwana oli alwanyise kubeera kifaananyi kyoba okisinga kati bw'oba oli mu mbeera igwe omuzadde gy'otenyumirizaamu gy'otayagala kuba omwana naye ali ku mbeera y'emu gy'agenda okukola kyotandika because yegwe omusingi Ebuloni kankunyumize nti newobeera waka nga okuza omwana omuwala omusajja gw'asooka okwegomba mu bulamu abataata eyinza gwe omukyaya abasajja abali mu nsi yes oba omumwagazisa abasajja bali mu ki omwana omulenzi okumuguluminga enkola ye y'emirimu okubeera ne bwe yakyalibeera asooka kutaapinga ku taata kyovulaba nti abazadde abatafunye mukisa kukuza abaana nga bali babiri era omwana ogenda okkakkana nga alimu waatagadde so kati chicken igwe okuvaayo n'oboggolera mwesi mwabadde ku live naye sooke twebuuze ki ekiyinza okutuusa omuzadde agambye okuba nga yazaala omwana okumwegaana kakati eneeyisa ya chicken gwe ebadde ki era onaze kono nimbe gyaffe eri nga tukyali bato omusajja agamba onkubye onyambudde omwana anjuzizayuzizza kakati chicken eneeyisa ye ebadde ki chicken yagamba nti ye ku ssente akola buli kimu asobola n'okukugjawo yakigamba ne mukomera ne muba babiri agamba kusobola okukola ki okugjawo kakati mu bikolwa byabadde akola tujjukire nti chicken alinako n'obutambi naye wenyini akyogera tambi obwamugisa ku TV emu kwekuba lugalo kati ebikolwa chicken byozoolaga byozooyolesa ku mitimbagano mu bantu b'owangala nabo bitumanyi ne byetutamanyi byobadde ozooyolesa bisobola bulungi omuntu okuvayo okwenyumiriza n'agamba oyo mwana wange omuzadde asobola okikola deliberately
nagamba sikyakuzaala oba nkuzaalukuse because of what you do, engeri gye weeyisaamu. Nagamba oyo si mwana wange, tetukuza abantu bwe. So kati Chicken before nga tonnasiba ku nnamba emu ggwe kuba mwana we, sooka weekyekinge oli mwana kika ki? Ye wano Muganda agamba empisa zo zimatalinga wewe kwiza okuddawo okumenya Chicken naye nga naye omukuza bamuguumiza bwe bati. Anti kati tayinza jajingira ekyo ku nnamba emu. Nze nnamba emu mutegereddeko online ku mikutu gyaffe. Simanyi bulamu bwe busukka ku online. Obulamu bwe busukka ku mitimbagano sibumanyi, naye era ku mitimbagano yandituwaddeyo ku version ya taata oyo either wemula agwa mu bintu nga bw'ayagadde oba asabuka. Kati oba tumumanyi tetumumanyi besides camera, ffe gwe tulaba mu kamera y'oyo. Era omuntu by characters mulundi ogumu olunaku olulala osobola okwokya. Nambe mu ebbanga lyamadde mu kamera siri mukuwolereza nti oba mumanyi nnyo oba kyali ewange, naye ŋŋamba nti nga taata oba ng'omuntu ow'obuvunaanyizibwa kakati bino byandibadde nga mu bbanga lyamaze mu butaala yayokya ng'omwana ebikolwa byakola ki? Byakola. Ekyokubiri, namba emu nze kyenyinza okumunenyamu kiri kimu, Yesu babadde ku live, naye ate live eno okkirizibwa okulaba ng'ovoolebwa okugikola ki? Kuliko siteeka mukulu Kabaata teyakusasudde sente mpitirivu nnyo oba sente ziri awo obeere ku live. Omwana bw'atuuka okukuvoola nga bw'otalina buvunaanyizibwa nga bw'asobola okusasulira maama wo. Yes, kati omwana bw'atuuka kweryesa nga gwe nnamba emu press end epesa liri wuwo, era nze awe munenyeza nti teryalituuse n'eno. Beera ne principles ng'omuntu. Omwana oyo gw'oyise ku online oba ku live bw'aba asusseewo, bw'aba asukka wano ne wano, live ngikola ki? By the way, byebintu ebiyambyeko n'abantu okubeera nga abantu bakyasobola okubeera nga bakuuma amannya gaabwe. Tubalabye bangi ku TV, oli ne bamita n'abuuza ku pano kuliko ani naani, kuliko Ebloni, kuliko Moze, kuliko Eddie. Sijja kujja wali oyo. Kati obwo obuyinza n'obuvunaanyizibwa oba n'eddembe lisigala eriggwe okugamba ye oba ki? So namba emu okutuuka ku ssali okuwanyisiganya ebigambo Chicken kyalabiseemu bulala eri kati omuzadde. Ng'omuzadde adisipulininga bw'obeera nga eddoboozi yo liganye okukola end the live odde ebbali. Because mbona okutuuka okuweebwa kati waliwo nekino ekirala mu nsi muno kino ekintu kyentera okugamba nti bw'oba olina ekintu ky'otayagala kibe tokireetera mbeera yakireetera kuba. Bw'oba toyagala mwana wo okunyooma oba kuyisa mu maaso, buli muwatwa gw'olaba nga guyinza okuleetera okukola ekyo ky'otayagala buggale. Bw'oba toyagala mukazi wo kwozesa sowaani, kwozesa ngoyi, from day one kimulage nti sikikola ki? The moment kokiwayo chance ugenda kufuuka ki? Muze. Kati nze muzeeyi wange yatukuzanga musajja mukambwe. Bali abasajja ziri enkola ezasooka, abasajja bali badikiteeta abakambwe. Saazo omulaba muzeeyi akuliddemuko, naye tosobola wembikunyumiza oyinza okugamba nti nedda olw'embeera kati bwe yakula. Naye enkula gye yakozaamu abaana yagattanga okutya, fear ne respect, bibiri yatambulanga nabyo. Mumuwa ekitiibwa ate mumutya.
kakati omuzadde ebyo bibiri bwe bikuvaako olwo omwana aliwa ddembe okukola buli kimu kyakola ki because takutya ate nekitiba takola ki takikuwa kati bwobeera oli oba tokyali taata. Ekyokubiri bwoba okireiminga egwe nti ono taatawo akufunire mu kifaananyi ki yes akufunire mu kifaananyi ki singa geni ejja kigeni ono ekitaawo namba emu ku ngeri gye mweyisizaamu eggaali n'engeri gye mubadde mweyisaamu ababiri. Okwetonda kiringa kufuna bulabe kufuna bale olubale wano oba wano mu feesi olubale okwetonda lwe lubale okuwona enkovu yekola ki kati ne bwe weetonda obeera owonyezza kiwundu oba bbwa oba ekizambo gyekuwadde ogitegedde nti okwetonda lwe lubale okuwona yes nogaye gundi yawona naye munaye nti eri enkovu tevaawo era ne bwe munaddamu waka atuuka n'agamba omwana asigala afumiitirizaamu waaba ng'alinawo bintu bye yandyagadde okukuwa oba okukolera atta ku bigere akuyabiza waliwo sijja bagamba nti oliwo okukola eddaame ebibanga eddaame libaddewo eryokuwa akasiisira mwana ono nedda waba alinawo sayidi bbi nga gamba ono akakola ki kati eyo enkovu tekola ki so kikeni ebyo byonna byetukola ensonga eri emu togo scientifically oba ebyobuwangwa neno birabika bikoze eki biganye katubigo scientifically tugende mu ddwaliro maama waali mulamu mukama akyamuwadde omukisa waali mukwate omusaayi oba mugende ku DNA bakebere nti awo munange nambe muwejeeredde omwana ono siki ate ekikendikeni kijja kuwa eddembe okunoonya akataata omutuufu ne maama mukwatagane ne maama munonye taata ki era maama ajjukire ebiseera ebyo bwe yakufunira ani abaaliwo akaseera ako okusinga okudda wano okulumagana byetulumagana bibe yes eyinza okubeera nga one or the other ekolera naye nyongera okugamba nti ensi eno ekuwaamu internet yeerabira ekuwaamu ate era yenyini esobola okukuta asobola okukola ebintu n'oyititimuka yenyini ekwata nekola ki nekusa tulina amannya ge tubaddeko buli omu alaba awajja tuwagage abaddeko ku social media aya ng'amannya g'amaanyi but today nga timanyi gali so internet eno ekuwaamu naye mala nekola ki nekujja oba nekuta so byonna nga tubikola tuberemuko ku mpisa ziri enzaale ne common sense ddi wooyogera ki na butya bwogenda okyogera ddi wa and how nti bwe kibeera kizizza omuzigo ngenda kisu kivaamu ntya so kakati nze nga nze ndowoozaamu nti ababiri bano batuule tuve kati mu kwebuzaabuza badde wamu sajja kikulu wala kikeni olina omwana wamulabye ndowooza kikeni olina omwana kati muzadde leka kunenya muzadde nanaawe oli muzadde kati abazadde n'abazadde kikeni enambe musisinkane kubanga omwana ono omuto wa kikeni alina okumenya jjajja musajja ni jjajja musajja yali jjajja maama ye waali kati jjajja musajja yaani jjajja mwami nti yegundi yenambemu tubimanye kugamba ebintu bitambule bulungi tuleme okwebuzaabuza nga gwe bagamba akola ki eri musajja muganda engero zimanyi weewaawo so gome naalaba byebyo byange ku nsonga kikeni otherwise nga nabasuubiza nti tulondayo topic osinza okukula olunaku nga kabaata sirina we munenyeza kuba ndoza yalabye nga loka conflict kasobola okutaakiriza okuleeta ababiri bano kuki online so nga kabaata simulinaako buzibu obula ngambye maama taata n'omwana mugatte
mujjewo kino mu ddiiro scientifically kiba kikola makulu. Twebaza bakama baffe bannange aba Focus Event Services bakugamba nti totawaana weekend zituuka omukolo gwo wagutegeka notandika okuyiriba guli luddawa kameramani oluddawa omutimbi aliwa yegwe mugole ne kameka patuka nekakulukuta because kati Focus ezze negamba nedda bitukwase byonna bitukwase ffe tutule mu bajeti yo tukole ekyo ekijja mu bajeti yo so bekwate namba kuziku screen bakolera omukolo gwo bakole photography videography decoration cake juice entertainment kugamba buli ekikola omukolo bakikola ki ate tobeera byanti bakujjukizaako n'okujjukizaako nagamba mukama waffe abantu bano abatimbiwadde tebatuwadde gwa kutimba naye lwatyanga bakoze bwe bati olw'ebifaananyi ebiru kwegamba kyebayita events management so bakugu era bajja kuyambako ne bannaffe aba Focus Farms and Chicken Supply bagamba nti okuva ku lunaku lumu mpaka ku nnaku oba mpaka ku nnaku 36 bo bajja kuba bakakuliza paka ku nnaku 42 enkuba ya kilomita 3 so nabo banoonyeeko babenga bakuyambako otherwise entalinya yeeti nagamba nakuyawa jajjange entalinya lunaku jawamba waya agamba akapya